Aburuganda, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yetuba tusoose okuyitira sayidi eri naye wabeerayo obwetaavu oba okusooka okukola ekyo. Kaakati Allah bw'atuwa obusobozi ne tubeera nga tufundikidde olubimbi lw'erudda eyo, tubeera tulina okumusaba okubeera nga akkiriza. N'abo abatasobodde kwetaba ku lubimbi olwo, tusaba Allah tabaraka wa ta'ala mu kiseera ekijja oba obudde nga si bwewala abawe okusobola okwetaba mu buvunaanyizibwa obwo. Baganda bange, bassebo ne bannyabo abagoberera ebigambo byaffe, olwaleero tugenda kuyimirizaamu eddarusu y'olwaleero yokka ku musomo gwaffe gwe tusiyagguse nagwo ebbanga kumpi ligenda mu mwaka, nga twogera ku nkolagana eteekeddwa okubeera wakati w'omwami n'omukyala. Lwaleero lwokka bi'awnillahi tabaraka wa ta'ala. Nalabye ng'ebigambo bino bikulu era ne mbitwala nga bikulu ddala ebyetaaga okwogerwako. Buli musiraamu asike ekifaananyi ky'obusiraamu bwe kiri mu mutima gwe ne mu kulowooza kwe, kubanga waliwo baganda baffe abasiraamu ne bannyinaffe abasiraamu nga talina kifaananyi kyetengeredde ku busiraamu bwe, nga tekiriiwo. Bwe ŋŋamba bwentyo mba ntegeeza ki? Mba ntegeeza nti nga tatuulako awo n'asiriikirira yekka n'abaako kyalowooza ng'alowooza ku busiraamu. Bw'abaawo saba Allah tabaraka wa ta'ala musiime. Ensonga yonna gy'otwala nga nkulu osiriikirirako n'ogirowoozaako. Omusajja senga abadde ayogereza omukyala, mu kiseera ekyo w'abeera amwogerereza kye kiba kisinga okubeera ekikulu mu byalowoozaako. Era abasajja aboogerezi abalungi omulaba nga atambula n'okumwenyamwenyamu, buli budde abeera ayiyaayo obugambo obupya wadde nga bwa bulimba bw'anaagamba omukyala. Senga omukyala abadde tannatenguka lasidi bwe kityo si bwe kiri? Yes, ayiyayiya obugambo awo oba mugambe kakikaakati bw'aba mukyala bw'atyo. Abakyala boogerezebwa kyekibeera ekikulu mu kiseera ekyo, naddala ng'abadde mwetaavu nnyo wa bufumbo, aba talina kyonna kyalowoozaako kujjako ekyo. Naye batono abatuulako awo ne balowooza ku busiraamu ng'obusiraamu, nga balowooza ebyengera ebifuniddwa obusiraamu basanyuke, nga balowooza ku ebyo emitawaana egituuse ku busiraamu banakuwale. Abo si bangi, batono ddala. Ekigambo kyange kigamba ekyalwero abooluganda nti tufe ku busiraamu bwaffe, naddala mu kaseera kano ke tuwangaaliramu akajjudde okusoomozebwa okutagambika era okw'enjawulo. Mwenna mukimanyi abooluganda nti ennaku zino ensi yasembedde kumpi nnyo. Omusajja bw'obeera ng'olina essimu yo ng'ogikutte bw'oti mu ngalo, Allah tabaraka wa ta'ala aba akutte tundu ddene ery'edduniya n'alikusembereza. Nabagambako omulundi ogwayita, kisoboka okuba wano oba ewalala, nti essimu bw'oba ng'oginoonyezzaako birungi kwebiri, mu bungi era mu bujjuvu. Era essimu bw'oba ng'oginoonyezzaako bibi kwebiri, mu bungi era mu bujjuvu. Naye twebaza baganda baffe abanoonya obulungi ku ssimu.
n'abufunako. Era twebaza baganda baffe ne bannyinaffe abasaasaanyiza obulungi ku masimu gaabwe, mukola bulungi. Nsaba Allah tabaraka wa taala basiime. Wayiseewo ekiseera kyawe kisinga 2. Omusiraamu omu yajja n'asindika mu ssimu yange, mugiyita inbox. Yasindikamu ezimu ku nteekateeka abalabe b'obusiraamu ze bayiseemu okulaba nga bafootoolera ddala obusiraamu, kubanga amakubo gonna bageeyambisiza. Tewali kkubo liteyambisiddwa kulaba nga bamala mu busiraamu amaanyi. Kaakati ekyasembayo kye bakkiriziganyako era ng'ekyo bamaze okukikola kye kigambo ky'okukyusa Qur'an ekitiibwa. Bagikyuse bagijje ku origino yaayo, bagitabiketabikemu ebintu ebirala omuli okukyusa amateeka gaayo n'ebirala. Kati abasiraamu batuuke ekiseera nga tebakyasobolera ddala kutegeera ki kyabawa Allah tabaraka wa taala, nga tekyasoboka. Ekyo kyennyini kyakolwa ku bubaka, obubaka ku Nabbi Musa alayhi salatu wassalam. Allah yagamba mu Qur'an, yuharrifuuna al-kalima an mawadhi'ihi. Bagenda bakyusa ebigambo Allah bye yassa ku Musa alayhi salatu wassalam, ne bakikola ku Isa alayhi salatu wassalam. Nabbi Isa alayhi salatu wassalam, ekitabo Allah kyeyamussaako al-Injiilu yakimussaako nga Isa alina emyaka 30. Kitegerekese emyaka 30. Isa n'awangaalawo emyaka 3 ng'asomesa abantu al-Injiilu. Kitegeeza nti enjiri byali bigambo bitono ebyali bimala nabbi wa Allah Isa alayhi salatu wassalam okubisomeseza abasiraamu mu bbanga lya myaka emeka? 3 ng'oggyeko Qur'an ekitiibwa eyaka ku nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam okumala emyaka 23. Abo abasajja abakaafu ki kye bakola? Baddira ebigambo ebyaka ku Isa alayhi salatu wassalam byonna ne bagenda nga babibuza. Tokyasobola kunoonya kitabo kya ku Isa al-Injiilu mu nsi yonna n'okisangamu. Tekirimu al-Injiilu original Allah gye yassa ku Isa alayhi salatu wassalam, la yujad. Bayina ekitabo ekyasaasaana mu kye bayita Bayibuli. Naye Bayibuli tosiŋŋaanamu bigambo bituufu bya ku Isa nga Allah tabaraka wa taala bimussaako. Wabula osangamu ebbaluwa ya Pawulo eri Abakolinso, ebbaluwa ya Pawulo eri Abayonaani, ebbaluwa ya Pawulo eri Abaruumi. Oyo omusajja Pawulo ku bigambo ebiri mu Bayibuli akolako kumpi ebitundu 75 ku 100 nga bibye. Kye kitabo ekisuubirwa kwe batambuliza eddiini yaabwe naye nga bigambo bya muntu. Ate nga bannabyafa batuga nti omusajja Pawulo tabangako mu basahaba ba Nabbi Isa alayhi salatu wassalam, tabangamuko, tatuulangako mu maaso ga Isa kola ki? Kusomawo. Naye ebigambo byayogera ebyo bye bigambo kati bye batambulizaako eddiini yaabwe n'enzikiriza gye basuubira okudda naye mu maaso ga Allah tabaraka wa taala bagasibwe. Mustahilu. Abantu abo ne bababuliza ddala ne babajja ku bigambo ebyakka ku bannabbi baabwe. Bwe baamala okubuzibwa, kati buli kyonna kye baagala okubakola kye babakola mu ngeri y'okubabuzaabuza. Kye bakola kye bayagadde okuleeta mu Busiraamu. Bakwate Qur'an bagikyuse bagijje ku bigambo bya Allah tabaraka wa taala ebituufu. Kati abasiraamu musigaliraawo nga temukyayina bigambo bya Allah bye musinza nabyo Allah tabaraka wa taala bituufu byava gye yali. Ekimu ku bintu ebyasuuliddwa ku ssimu yange, basuddeko olupapula olwa Qur'an eyakyusibwa
abasajja abazungu ba mustashirikuna bafubye nnyo nga bwe basobola ne bateekawo Qur'ani nga Qur'ani eyo ekyusiddwa ma'akus ng'asobola okutegeera nti yakyusibwa ye musajja yekka n'omukyala Allah gwe yasaasira tabaraka wa taala n'awaayo ebiseera n'asoma ekitabo kya Allah azza wa jalla. Allah yagamba mu Qur'an alif lam mim dhalika alkitabu la rayba fihi hudan lilmuttaqin alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Iyo aya eri ku lupapula olusooka mu suratu al-Baqara. Kitegerekese akokokka kapaati kenjogedde ke kapapula omusiraamu ke yakubye essimu n'akasaasaanya ensi yonna nga kalaga Qur'anu eyakyusibwa, era kigambibwa nti Qur'an eyo egenda kutandika okugabibwa bwereere. Bw'onoosiŋŋaanibwa nga tomanyi kusoma kitabo kya Allah tabaraka wa taala, nga tosobola kwawula wakati wa kikyusiddwa ku kituufu, kiba kitegeeza nti engeri gye twamanyira okwagala ebyobwereere bajja kukwata Qur'an eyakyusibwa bagikuwe olowooze nti oyina kitabo kya Allah tabaraka wa taala naye ng'olina ebigambo ebyakyusibwa. Allah yagamba mu Qur'an ti dhalika alkitabu la rayba fihi hudan lilmuttaqin. Mukitegedde okukyusa kuli luddawa kwe bakyusizza okusinziira ku lupapula lw'enkakasa nti mwenna mwalufunye, newakubadde nga waliwo abafuna empapula ezo n'ayitako luyite. Tutandikira ku kigambo ekigamba alladhina yu'minuna bil ghaibi. Eyo ennasu etuufu okuva wa Allah tabaraka wa taala. Mutegedde bannange, naye bo bano bamunharifuuna, abasajja abasiriwala siriwala edda ne babeera nga buli kimu kubo kyabagootaanako bwe babadde bakyusa etteeka eryo bagambye alladhina la yu'minuuna bil ghaibi. Ekyo mukitegedde mu kifo kyaki? Mu kifo kyaki? Yu'minuuna bil ghaibi. Allah bagamba nti dhalika alkitabu la rayba fihi hudan lilmuttaqin. Kati nti kino kitabo Qur'ani ekitaliimu kubuusabuusa konna nga kiruŋŋamya abatya Allah tabaraka wa taala. Allah n'atandika otumenyera abaluŋŋamizibwa naki? Ne Qur'an. N'atugamba nti alladhina yu'minuuna bil ghaibi, abakkiriza ebitarabako ebitarabwako, wa yuqimuuna as-salata, ne bayimirizaawo okusaala, wa mimma razaqnahum yunfiqun, ne mu ebyo Allah byabeera abawadde bawaayoko. Kati omusajja ono omukyusa yakoze eki? Ku lupapula olwo bwokka yagambye mu kifo ky'ekigambo ekigamba nti alladhina yu'minuuna bil ghaibi, ye yagambye nti abaluŋŋamizibwa ne Qur'an alladhina la yu'minuuna bil ghaibi beba kwegamba batakkiriza birabwako, be bokka abagenda okufuna okuluŋŋamizibwa ne Qur'an. Mutegedde? N'agamba ekyokubiri Allah kyeyagamba tabaraka wa taala nti wa yuqimuuna as-salata, ekyo n'akikyusa n'agamba wa yunfiquuna as-salata. Mu kifo kyaki? Mu kyaki kyaki? Bino bituufu bituufu. Era twebaza baganda baffe bangi abagezezzaako okusaasaanya empapula bwe zityo. Bakoze omulimu omulungi insha Allahu taala, naye ekigambo ekisinga okubeera ekyennaku nti abamu yamurruuna alaiha wa hum anha mu'ridun. Ayitako buyisibwa talaba nga kikulu. Omusajja agambye nti wadde nga Allah yagamba tabaraka wa taala nti alladhina yu'minuuna bil ghaibi wa yuqimuuna as-salata, yakugambye mu Qur'an gye bakyusa alladhina la yu'minuuna bil ghaibi wa yunfiquuna madha as-salata, n'agamba
wa mimma razaqnahum yuqimuna. Eyo ye Qur'ani yaabwe eyakyusiddwa. Qur'ani eyo egenda kutandika okusaasaanyizibwa. Ogisisinkane nga mu masomero g'abasiraamu mu mawanga ag'enjawulo oba oli awo, nga nawane waffe Uganda kiyinza okutuuka nga ye Qur'ani esomwa. Kigenda kubeera kya nnaku Qur'ani bw'etyo okutuuka ewo nga tosobola kutegeera nti eno Qur'an maakuus, nga toyinza kitegeera. Ekyo kisobokera ddala bulungi naddala ku bunafu bw'abasiraamu b'e Uganda, abasajja khususan okusoma Qur'an. Wallahi banafu emu ku durusu enkulu rasmi ezaali badde zitabula mu mizikiti gyonna egy'abasiraamu ye darusu ya Qur'an. Ye darusu ya Qur'an yali baddemu abasajja ne babeera nga basoma Qur'an, ekitabo kya Allah tabaraka wa ta'ala. Abakyala ne basoma Qur'an, ekitabo kya Allah tabaraka wa ta'ala. Embeera eyo egenda okutuuka ng'omusiraamu asobola okukitegeera nti eno Qur'an yakyusibwa, si ye Qur'an etuufu eteekeddwa okusomwa. Baganda bange ab'ebitiibwa, omubaka Muhammadin alayhi salatu wassalam aya bwe yamukkangako, nabbi yalina tiimu namba ey'abakutaabu lwahyi, abasajja abaali abawandiisi b'obubaka radiyallahu anhum wa arda. Mukitegedde abooluganda bwe yakanga aya nga nabbi agibasomera ng'agamba abawandiisi b'obubaka nti aya eyo mugende mugiwandiike mu ssuura gundi ku namba gundi. Basahaba nga bagenda nga bagiwandiika, naye tewaaliwo kitaabu, tewaaliwo kitabo nga boolaba tulina nusukha eno ya Qur'an, teyaliwo. Basahaba abo abamu bawandiikanga ku ngoye, abamu bawandiikanga ku bikoola, abamu bawandiikanga ku maliba. Kakati oyo nga ayina kyawandiise ng'akikwata ng'akitereka. Mukitegedde? Abamu bajjanga mu maaso ga Nabbi Muhammad ne bamusomako Qur'ani nga Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Nabbi yalina bakurra'u sahaba, bakurra'u al-Qur'an, bakakeesa mu kusoma Qur'an. Nabbi naafa nga bano abagenda bawandiika Qur'ani, bawandiika Qur'ani, buli muntu ayina ekye, buli muntu ayina ekye, buli muntu ayina ekye. Najjagera Allah tabaraka wa ta'ala ku mulembe gwa Abubakar Siddiq radiyallahu anhu, ne wabeerawo olutalo olwatwala ennaku zaali nnyingi. Olutalo olwo lwakosa abasiraamu ne mufiiramu basahaba abaali bakwata Qur'an okuva mu kamwa ka Nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam baali 7. Umar bw'afuna amawulire g'okufa kw'abasajja abo basahaba radiyallahu anhum, kyabajjeewo Abubakari n'amugamba nti Abubakari, nina ekirowoozo, mbadde ndaba nti Qur'anu yalikwatiddwa yonna n'ekuŋŋaanyizibwa n'eteekwa mu kopi emu. N'amugamba nti abasajja bano abagenda bakwata Qur'an bwe banaagenda nga bafa, buli muntu n'afa nekiyakwata, abantu abanajja oluvannyuma bajja kunoonya kye basinza nakyo Allah tabaraka wa ta'ala n'omuva amateeka bwe batambuliza eddiini yaabwe nga tewakyali. Abubakar Siddiq radiyallahu anhu nadduka, kiswa nga bwegamba, nadduka n'ava ewaali Umar nga bw'agamba kaifa af'al ma lam yaf'al Rasulullah. Yamugamba nti nsobola ntya okukola ekitaakolwa nabbi wa Allah Muhammadin alayhi salatu wassalam. Kwate Qur'ani gisse umuzingo gumu nga nabbi yagireka munajjaman, gundi ayina gundi ayina gundi ayina. Bakadde baffe bakakeesa mu kutegeera eddiini, mu kigambo kya Abubakari bajjamu ekigambo ekigamba nti kiraga okwalinga okutya kw'abasahaba okukolera ku ekyo ekitaakolwa Nabbi Muhammad mu ddiini, wadde ekitajja mu bigambo bye baakityanga nnyo radiyallahu anhu wa arda. Kati Abubakari wadduka n'agamba Umaru nti Umar, nyiza ntya okukola ekitaakolwa Nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam. Umaru n'amugamba nti wallahi innahu la khairun
n'amugamba nti kirungi munnange bantu bagenze bafa abakwata Qur'an bagenze bafa bwe banaagenda nga bafa ne baggwawo abasiraamu bajja kunoonya ekitabo kya Allah nga tekikyafunwa tugikuŋŋaanye. Abubakar Siddiq radiyallahu anhu n'akuŋŋaanya ekibinja mba muhajiriina n'ekibinja mba ansar abasajja abaali abakulu bakakensa mu ddiini n'abeebuuzaako ne bakkiriziganya okukuŋŋaanya Qur'an. Abubakar n'ateekawo ttiimu. Ettiimu eyo yali ekulira sahaba bamuyitanga Zaidu ibn Thabit radiyallahu anhu min qurra'i sahaba. Yali omu ku basahaba ba Nabbi Muhammad abaali bakakensa mu kusoma Qur'an ng'era yasinga okumanya ilmu ya fara'id. Yali muvubuka mugezi nnyo, yali mba ansar radiyallahu anhu nga musajja mugezi nnyo ate nga musajja muwandiisi nnyo. Abubakar Siddiq n'amukwasa obuvunaanyizibwa obw'okutandika okuŋŋaanya Qur'an. Bagikwate bagisse mu kopi etya mu kopi emu. Abasiraamu basisinkanewo abalijja kati mu abaliwo kaakati basisinkanewo obubaka bwabwe Allah bwe yabassaako nga weebuli. Kwali kufaayo kwa nkizo basahaba kwe baafaayo ne batandika okuŋŋaanya Qur'an. Zaid ibn Thabit assaawo enkola agamba nti buli muntu yenna alina kyeyawandiika ku Qur'an akikwata akireete, na buli muntu yenna alina kyeyakwata mu Qur'an akikwata akireete. Wamu n'okubeera nga Zaidu ibn Thabit yali musajja nga hafaza kitaaba Allah, nga yakwata ekitabo kya Allah tabaraka wa ta'ala. Bwe wajjanga nekyokutte nga gamba nti nsomeramu ng'osoma nga kwegamba akompe yalinga kyoyina nekyakola atya nekyayina. Mutegera mu Luganda ng'alyoka akikwata nga kiteekwa mu Qur'an. Naye okutuuka mu kukiteeka mu Qur'an kyamalanga kuyita mu bano bonna mu ttiimu y'okukakasa nti ddala ekyo ekigenda okuteekwa mu Qur'an. Bw'atyo Allah bwe yakisa ku Nabbi Muhammad, bw'ekitabo bwe kyasomesebwa Nabbi Muhammad. Lwaki basahaba baali bafaayo? Baamanya nti eddiini y'abasiraamu eri mu Qur'an. Bateekeddwa okujja eddiini babiyita maswadiru tashri'i, omuva ensibuko omuva okuteeka amateeka mu ddiini ye Qur'an. Bwe bagenda bawandiika batuuka ku suratu Tauba. Mutegera mu Luganda ku suratu ki? Tauba. Bwe batuuka ku suratu Tauba basisinkana aya eddirira esembayo. Kino kyenjagadde mu kyafaayo ekyo. Aya neebabuzaabuza bonna baga nti ya Rabbi, wano waaliwo aya ki? Aya egamba laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bilmu'minina raufur rahim. Ukitegera mu Luganda? Kakati omusajja omu ng'abagamba nti waliwo omusajja gwenkakase yakwata obulungi suratu Tauba. Ali gindi nga bwe banagamba nti musajja ali bugerereeyo, musajja mulimi, nga bakwata ensolo nga bavuga nga batuuka gyali nga bamugamba tusomere mu suratu Tauba. Banoonya kunakaha, kuyonja kitabo kya Allah tabaraka wa ta'ala. Buli kyonna kigenze mu Qur'an kibeere kigambo kyani? Kya Allah azza wa jalla. Kubanga bamanya nti Qur'an eno abantu bagenda kugikwata bagijjemu amateeka. Kiba kibi nnyo omuntu okutambulira ku tteeka ng'alowooza nti lya busiraamu naye nga kigambo kya gundi. Omusajja n'atandika okusoma suratu Tauba. Bwe yatuuka ku aya eyo n'agisoma ne bagijjukira nti kituufu, eno ye aya ebadde etubuzeeko. Omusajja oyo bamugamba nti ani akujulira nti eno essuula bw'oti bwe wagikwata okuva ku nabbi? N'abagamba nti gondi muyite. N'amuyita
ne bamubuuza ebibuuzo nakkiriza, ne balyoka bakwata aya ne bagisa mu suratu at-Tauba. Mutegera buluganda, ne bagisa mu suratu at-Tauba. Abantu basome Qur'anu nga basoma bigambo bya Allah. Abantu banoonye nnamula mu Qur'ani nga bagenda kufuna nnamula ya Allah. Naye omusajja akugambye kidhalika alkitabu la raiba fihi hudan lilmuttaqin alladhina la yu'minuna bilghaibi wa yunfiquna as-salata wa mimma razaqnahum yuqimun. Ye Qur'an ejja, ye Qur'an ejja. Mwaka nyini muyinza ogisomako. In ahyakumullah, Allah bana banga bwadde obulamu bwe munabeera nga temufuddeeyo kutuula kusoma kitabo kya Allah tabaraka wa taala Qur'an ey'ekitiibwa. Kuba maseeka be mukyayina abaliwo, omusiraamu waali wallahi nga tatuulangako mu maaso ga sheekhi kusoma Qur'an. Ebiseera ebyedda nali nga nkyali muvubuka, nalina mukwano gwange omu yali musajja nga anyumirwa nnyo omuzindaalo naye nga aya zisoma bubi. Mukitegedde ate beera nakusu nnene omuwalimu okubeerawo nga obujulizi mulimu abo walimu nga tateekamu maanyi kusobola kwatula bujulizi busira, nga Qur'ani tayinza kukyatula nga bwe yakka ku Nabbi Muhammad akisoma nga bw'ayagadde. Omusajja oli ajja ayina aya gy'ayagala okusomesaamu ekhutuba eri mu suratu al-Ankabut. Nali nayiga okuva ku sheekhe nga Abdul Karim, nga sheekhe bw'ogenda n'omusaba amakulu ga aya nga gama sooka ogisome mpulire tilawatan, sooka ogisome mpulire. Ekyo kimanyiddwa abasoma ku sheekhe oyo, somawo. Kakati omusiraamu gamuga nsomeramu, subhanallah, nga tayinza kugyatula, akisoma bubi. Wali laamu ateekawo ra, wali gundi ateekawa, ne muga ati la, tojja kusoma bwotyo busiraamu. Mukumulimirirwa nnyo ne mugamba nti olaba kye tuba tukola nti naam tulina sheekhe atusomesa Qur'an. Mutegera buluganda, tugende mu maaso ga seeka tutuula atusomese Qur'an. Naga nti kale bwe twatuuka ewa sheekhe, nga sheekhe n'asooka n'amugezesaamu ng'ate ye tannatuuka dde okusoma Qur'an, nga yeetaaga kuddamu eri mwaliifu. Sheekhe n'amugamba nti omulundi ogujjo ne yasabula yangu naye jjukira sheekhe mumutegedde gwe bagamba okuddamu yasabula abadde ayimirira abantu n'abako kyagamba. Sheekhe amugamba nti nkwagala muyasarna bubanga weetaaga okutereeza ekitabo kya Allah tabaraka wa taala. Teyadda bwe musinkana mugati wange nga tokyajja naga ati mwana omusajja amene tategerekeka nyinza okwagala kuyinza muyasarna. Kakati abantu abamanyi nti ndi seeka bandaba batya nga ntuddeawo ndi muyasarna, nasigala n'obulema obutagambika. Kati oyo bw'abeera mu kitundu nga muwalimu oba musuubidde kugasa ki nga Qur'ani bwetyo yezze? Alladhina la yu'minuna bilghaibi wa yunfiquna as-salata wa mimma razaqnahum yuqimun, nga Qur'ani yezze. Asobola okuyamba abasiraamu? Baganda bange, ekiseera tekinnayita, ekiseera tekinnayita ekyokukola enteekateeka ey'okusoma ekitabo kya Allah subhanahu wa ta'ala. Ekiseera kiti osobola okutuuka, wallahi kino temukyewuunya nga kibaddewo. Ekiseera kiyinza okutuuka nga abasajja abo abakaafu bamaze okukakasa nti ekopizi ze tulina zitumala okugaba mu mawanga gonna agalimu abasiraamu, ne balangirira nti buli muntu yenna ayina Qur'an entuufu agireete wano tugyokye. Etteeka ne liyita nti buli muntu yenna n'asangibwa ne Qur'an eteri eno kijja kumugwako. Kiki kyogenda okusigaza nga Qur'an ekulemye eno? Uthman ibn Affan, kino mukiwuliriza abooluganda. Uthman ibn Affan radiyallahu anhu bwe yali nga ye mukulembeze w'obusiraamu,
ku nkomerero y'omwaka gwa 24 hijiriya. Mukitegedde sahabi gwe bayita Hudhaifa ibn al-Yaman radiyallahu anhu yajja n'agenda bitundu by'e Sham. Bw'atuuka bitundu by'e Sham n'asisinkana abasiraamu b'e Sham. Kino bakiri waggulu ka Buluganda waliwo kibayita qiraatu atafsiriya bimajamu ilmu ya Qur'an, okusoma okwa tafsiri kyakulabirako. Aisha bwe yalinga asoma aya mu suratu al-Baqara egamba hafidhu ala salawati wa salati al-wusta salati al-asri, yasomanga bwati mu qiraa ya Aisha ku aya eyo yasomanga bwati hafidhu ala salawati wa salati al-wusta salati al-asri. Amakulu nga kyategeeza omubaka Muhammad alayhi salatu wassalam bwe yasomesanga etteeka ng'eryo nga Allah agamba hafidhu ala salawati, mwekwate nnyo ku swala, wa salati al-wusta, ne swala eyo makkati. Nabbi yagambanga nti swala eyo makkati eruwa salati al-asri, ye swala yaki ya asri. Kati Aisha radiyallahu anha bwatyo byasomanga aya eyo. Kitegerekese era ojja kwesiŋŋaana nga bw'osoma tafasiru zino ennene ezitali zino enfundafunda, bwe bakuleetera aya batera okukuleetera amakulu gaayo mu ntegeka mu Luganda, ne bagamba nti amakulu ago gaze bwe gatyo olw'ensoma ya gundi eno aya yagisoma bwati, gundi yagisoma bwati. Amakulu aya ng'eyinza okusinkana nga yategerwa mu ntegeero ez'enjawulo. Ebyo byonna bwe biti eby'ensoma z'abasahaba mu nusukha ya Abubakari byonna byali byakola ki? Byateekwamu mu ntegeka mu Luganda. Kaakati Uthman ibn Affan radiyallahu anhu nga yakulembera mu nkomerero y'omwaka ogwa 24 hijiriya, ku ntandikwa y'omwaka ogwa 25, omusajja omu mu basahaba bwe bayitanga Hudhaifa ibn al-Yaman najja agenda mu bitundu by'e Sham. Yagenda okusinkana nga basahaba nga basiraamu beeyo basoma Qur'ani mu nsoma ez'enjawulo. Ono akisomera mu nsoma ya gundi, ono mu nsoma ya gundi, ono mu nsoma ya gundi. Kaakati abantu abo ng'abamu batandise okubadda n'okufasaka kwegamba okulaba nabwe nti ono asome bubi obutaddu, ono asome bubi mwononefu. Kati Hudhaifa agenda okulaba nga umma egenda kubula. Kino kyenjagaddemu. Hudhaifa najja wa Uthman n'amugamba nti ya Uthman, owange Uthman, nkusaba obeere ng'otaasa umma ya Nabbi Muhammadin alayhi salatu wassalam nga tennaba kwawukana nga bwe baayawukana Abayudaaya n'Abanaswara, kubanga abasajja abo kasita baamala okukyusa ekitabo kyabwe, ebitabo byabwe Allah bye yassa ku bannabbi baabwe, ekyaddirira kukola ki? Kwawukana. Kati Hudhaifa agamba Uthman nti nkusaba obeere ng'otaasa umma ya Nabbi Muhammad qabla an yakhtalifu. Bwatyo bwe yagamba sahaba nga tebannaba kwawukana nga bwe baayawukana Abayudaaya. Kiyakola ki? Amubuuza nti ogamba ki? N'amunnyonnyola. Nagenze egindi neesisinkana abantu b'egindi nga bano Qur'ani eno aya bagisoma bwe bati, bano bagisoma bwe bati, bano bagisoma bwe bati. Ekyavuddeko abantu abamu okutuuka okuyomba ne bannaabwe mu nsoma ya Qur'ani. Kwata Qur'ani ogisse ku lusoma lutya? Kitegerekese kye bagamba bakadde baffe abamanyi nti okugatta okukuŋŋaanya kwa Qur'ani okw'emirundi ebiri, senga nkubuuzizza, okwa Umaru kwali kiko? Yagamba Abubakari kwali kuteekawo Qur'ani ereme kubula olw'okufa kw'abaakola ki? Kw'abagikwata. Ate okugatta kwa Uthmani, okugatta kwa Uthmani kwali ki? Kwali kugatta umma ya Nabbi Muhammad ku lusoma lutya? Ku lusoma Uthman ibn Affan n'addamu n'akwata gundi oyo Zaid ibn Thabit n'amugamba nti bw'ogenda okukulira olukiiko olw'okugenda okuteeka Qur'ani ku lusoma lutya? Lumu. Uthmani yaliwo bwe bamala okukuŋŋaanya ku mulembe gwa Abubakari Qur'an,
Abubakari yajja mu copies nagenda nga asindika bibuga ebikulu ewali watuuse obusiraamu kati nga ekopi ebeera wa mukulembeze. Mutegera mu Luganda kati nga omuntu ayeetaaze Qur'an ajjewo omukulembeze n'awandika paati gy'akoze eki gy'ayagadde. Kakati Uthman n'alagira okuddamu okwetegereza Qur'an bajje mu qiraatu zonna al-muttarida ezaali ez'abasahaba bagirekenga bwe yakka okuva ewa Allah tabaraka wa ta'ala. Ne batandika okunganya, ne batandika okubeera nga Qur'an bakola ki bagiteekateeka bulungi kati nga bw'ogiraku. Mutegera mu Luganda Zaid ibn Thabit radiyallahu anhu bwe batandika okunganya Qur'an eyo era yaddamu n'ayita abasajja bakakensa nga ba Ali ibn Abi Talib ne basahaba abalala. Mutegera mu Luganda badde mbateeketeeke Qur'an baginakkahe esigale ku lusoma lutya kyaba bagamba Uthman bwe mubeera nga mwina aya yonna gye mwawukanye mu nsoma yaayo mugiwandiike mu lulimi olukurayisi lwennyini kubanga Qur'an meyakola etya muyakkira. Bw'atyo bye yabagamba radiyallahu anhu. Ne baddira Qur'an ne bagenda nga bagijjamu ensoma ziri eza tafasiri ezaali nga zinnyonnyola amateeka ne baleka mu bigambo bya Allah byokka. Bwe baamala okukola ekyo Uthman Qur'an eyo kubanga guno omushafu gwali ogwa Umar gwe Madina gwali gwasigala wa Hafsa kati Uthman najja gutumya ne gujja kuguno kwe basinziranga okubeera nga bateeza Qur'an ne bagenda nga bajja mu qiraati zonna al-muttarida ne balekamu ebigambo ebyava ewa Allah tabaraka wa ta'ala byokka nga tafasiri zonna bakoze eki bazijjeemu. Ye Qur'an egyolaba bwe yamala Uthman ibn Affan mu kugatta ya Nabbi Muhammadin alayhi salatu wassalam nga yeegattira ku kitabo kya Allah Qur'an n'alagira buli muntu yenna eyalina kopi eya Qur'ani eyalimu empandiika eri eya kopi erongooseddwamu agikwata agireete. Ne bazikuŋŋaanya zonna abataasobola zireeta n'abalagira nti muzikwate muzooke siddamu okuziwulira nti gye ziri. Eno ye Qur'an entongole eteekeddwa okusomwa abasiraamu bonna. Ye Qur'an egitugoberera olwaleero erimu ebigambo ebyava ewa Allah tabaraka wa ta'ala ebyayongezebwa olw'okufaayo kw'abasahaba ba Nabbi Muhammad ridwanullahi alayhim ajma'in. Naye senga embeera esigalawo nga abasiraamu tebafuddeeyo bino ebintu byali badde kati bino byebizibu ebinene birina okufiibwako olwaleero. Byebizibu ebinene biteekeddwa okufiirwako olwaleero. Eyo ensonga abasiraamu mu nsi yonna kati baali badde bagimanyi. Tibannange waliwo ekizibu ekinene ekijja ekyokubanga ekitabo kya Allah tabaraka wa ta'ala kyatandise okutuusibwa. Abasiraamu babeere ku bwerinda obutagambika. Tubakubiriza okukola enteekateeka y'okusoma Qur'an. Akaseera ak'okuba kakaatikako Qur'an enkyusakyuse nga tekannajja kagende okujja bw'olibeera ng'okyali mulamu kakusinkane ng'osobola okumanya ekyakyusibwa n'ekitaakyusibwa. Ne bw'ona osigala nga bwe tuli Oluganda kitabo kya Allah nga tokifaako okusoma tokimanyi. Kakati weewunye ennaku ezo abasiraamu baaliwo nga beemulugunya ku imaamu baga nti imaamu twagala mukyusa. Imaamu akyuka aveewo bannange naye imaamu w'abantu ono asaanye nga bw'omanyika kuyegera oba buvuka abasiraamu nga batandika tumugyeko kati nga batukewo omusajja mukulu kamuga nti twagala kujja ku imaamu gabaga tate imaamu akoze ki Qur'an embi ate Qur'an embi ebadde ki nkyerongoosa swala sajja mukulu manyi wenabagambi ebage nti ekitegeeza swala ezaffe zaafadda kubanga gwe mugamba nti asoma bubi fe kafuru waffe wano ye kafuru waffe wano era oyo kasita asoma tetuddamu. Kati bwe muba mugambye oyo nti asoma bubi kitegeeza ffe tetulina swala kuba ate yaffe embi. Owulidde omusiraamu? Naye yennyini yeekakasaako obubi bwa Qur'an. Lwaki otuuka okwekakasaako obubi bwa Qur'an nga Allah tabaraka wa ta'ala yakuwa obulamu? Eddarasa esinga okubaamu abayizi abatono eddarasa ya Qur'an si bwe kiriima wallahi. Era oli agamba muneti ng'olirumira mwoyo n'otula mu ddarasa ya Qur'an. Nze sirina biseera bya Qur'an. La ilaha illa Allah Muhammadan Rasulullah. Ibn Dinari alayhi rahmatullahi ta'ala rahmatan wasi'a
mukakase baganda baffe bizibu bayita mu ilmu yajja neetaaga okufuna ilmu ya hadithi mukitegera buluganda ilmu yaki ya hadithi nali nsoma ku tarujuma y'ekino ekigambo kyansanyusa naye ate essaawa kyewunya kubanga newano kyali kibaddewo Ibn Dinaari ne bamulagirira sheekhe ajja okumuyamba okumusomesa hadithi riwayatan n'atambula n'agenda gyali namugaa sheekhe nsaba kusomako hadithi namugaa nti onosobola nti naam osobola kusoma hadithi mmeka olunaku namugaa nti zemba nsobodde zonoba onsomeseza namugaa nti buli hadithi emu gyekusomesa muggo ekyo mukiwulidde buli hadithi emu gyekusomesa muggo oli mwetegefu namugaa nti naam nagenda olunaku olwasooka namusakira gundi sanadi ya hadithi matini namuwa amakulu ogitegede nti naam garamira nateekawo omugongo ne bakulu khalasi nagenda naye tekyatwala bbanga gwangu yali ayagala kulaga omusajja ilimu ajagala kuba omusajja omukulu ngaaza ogumira omu oba okolaki oba okyagala naye abantu obujega bwe tuliko mu butangala kusoma Qur'ani ng'emitawaana gigenze tutuukako nga tetusobola kudifendinga Qur'ani na kyetumanyi kuyo seeka n'amala abeera mukambwe nga ye asomesa aboggola okusoma Qur'ani abantu badduka ne bagenda seeka naye agala tumanyira tuli basajja bakulu wano edda nagenda mu kitundu ekimu nagenda embalala okusaazaayo ejjuma nensulayo ne wajja omusajja yali avudde Bushenyi nsaba Allah amukume mukadde waffe oyo omusajja oyo najja asomesa ku salatul magharibi ku swala yaki ya magharibi n'asomesa bwe yasomesa yabaga nti bannange nze ndi musiraamu mupya saazaalibwa mu busiraamu naye mbakubiriza okusoma obusiraamu n'agamba nti nze omusajja omugenyi mu busiraamu mulimu bangi mummwe beesinga okumanya obusiraamu ate wallahi nga kituufu abantu we bali nga baamuzaalira mu busiraamu kitaawe nga musiraamu nannyina nga musiraamu n'atuumwa erinnya nga lya Kiwarabu nti musiraamu ne nkovu y'obutayirira agirina nga musajja mukulu akuze yeekanangaze naye nga tayinza kusoma Qur'an tebali mwebali era ye Qur'ani agamba namwe sura zange ezo zonna ziyikiriza mashallah laginzingonde zezo lasu yange ifaraki ne nasi ezo zange ate era nazo bwatuuka okuzisoma zisoma bubi omusajja atugamba nti musome bannange musome n'atuwa ebyafaayo by'omusajja oli wallahi namutunuulira nampulira amasiga nga gattulukuka ku mutima gwange olw'ebigambo by'omusajja oyo yagamba nti yayingira obusiraamu bwabuyingira nalaba nga tajja kufuna mugaso mu busiraamu okugjako ng'atudde n'abusoma yali musajja musuubuzi yali agenze mu ndi bujja eyo n'alabayo omusajja ng'asomesa bulungi nnyo Qur'an kyava agenda wali n'amugaa nti muganda wange kusaba onnyambe ensome Qur'an onoosomesa n'amugamba nti na omusajja amugamba nti engeri gy'oli weewala olina kubeera wange ojjako era nga kumakya onkolera emirimu gyange musajja mukulu kola emirimu gyange twale ente zange ku ttale okole biki olyoka ojja otuula osoma omusajja nakkiriza yangamba naye mu kutandika hurufu ezisooka waliwo harufu eyantawanyanga ennyo eya ghayinu nga sigisobola yagamba nti omusajja n'amukuba oluyi yangamba nti yatuga nti yamukuba oluyi n'awulira nga okutu kuno kulimu akanyenye kule amubuuza nti sheeka ogenza okulaba nga bw'ononkuba nja kutegeera by'onsomesa n'amugaa nti namugaa nawe nokubawo n'amwokya pa yagaa nti buli nnyukuta gye yankubiranga saddanga mugikolera mu nsomi kikuba olwikuba omusajja wano mu kibuga ajja kwimukaga nti muzeeyi tojja kundetako olugezigezi tuyinza okuvaawo kati obwononefu bwe butyo bwe butuganya okuyiga eddiini
Qur'an ya kusoma. Bwe munabeera nga muganya okutuula okusoma Qur'an mu kaseera kano ke tulimu nga Qur'an yennyini original basahaba gye bakuŋŋaanya ne baginakkaha ekyusiddwa. Omusajja akugambye kye nalabyeko alladhina yu'minuuna bilghaibi ky'ekigambo kya Allah yagente alladhina la yu'minuuna bilghaibi ye Qur'an ejja. Wa yuqimuuna as-salata agambye nti yunfiquuna maadha as-salata wa mimma razaqnahum yunfiquna agambye wa mimma razaqnahum yuqimun ye Qur'an ejja. Ekiseera kiyinza okutuuka ng'eyo gye muteekeddwa kusoma kifuba mwagala temwagala kubanga eyo embeera eriwo olwalira buluganda yansi yonna toddaawo n'osanyuka bigenda kukomeyo mbazungu. Wallahi oyinza okwesiŋŋana nga nammwe wane wammwe Uganda kituuse nga ye Qur'an gye muteekeddwa kusoma kifuba ojja kuba oyisiddwa bubi. Okusangibwawo Qur'an efaanana bwetyo nga tosobola kutegeera kusoma kutuufu kwa Qur'an. N'olwekyo abooluganda bi'awnillah nebeera nga nfundikira mbasaba ekiseera kino kyennyini buli musiraamu alina okufaayo. Ba'imma ab'emizikiti omulanga nkuba sinzira wano eddurusu za Qur'an ziddeyo mu masajidu kibeere etteeka osome mpola mpola. Oba osobola kusomayo aya 2 olunaku someezo gumiikiriza tereeza komawo tereeza mpola mpola onoogenda okumalako omwaka ng'olinawo otuuse. Okusinga okwambala obwambaze ekkanzu abavubuka abasinga obungi abambala amakanzu wano wallahi era abalina ebirevu ebirungi masha Allah. Era abalina ebirevu ebirungi abasinga obungi tebamanyi kusoma Qur'an era tebeetaaga na kujiiga. Nedda munnange obumu ku busiraamu tulina okuyita nabwo nga bwaffe bwa ku musingi bwa ku luuzi muteekeddwa okubanga okusoma ekitabo kya Allah tabaraka wa ta'ala. Ne bwe kibeera nga amakulu agamu togategedde mutegedda buluganda kubanga waliwo amakulu agamu nga go gasigala bakadde baffe abo walimu abawaggulu naye at least ng'osobola osoma Qur'an n'ogijjawo wadda bulungi masha Allah. Si kyekyoka emitawaana nga gino gigenda okujja nga gwoga nti nedda Qur'an entuufu bwetyo si bwekola etya si bwesoma. Osobola okuyamba abaana osobola okuyamba omukyala naye omuntu n'obeeraawo nga ne mukyalawo bw'abanga asoma kuba ebintu bino bana ebyewuunyisa. Omusiraamu n'obeeraawo omusiraamu omu baamunyumiza ennaku ezo awasa omukyala we amuteeka ewaka amugamba nti neekengera saagala otambula ennyo njagala obeere waka. Kyala amugamba nti mbadde nga ngenda ku muzikiti n'ensoma eneriyo masikidi n'asoma nga namugamba nti nja kwesomesereza khalas. Kyala bw'amala obugole nga akola ki aleeta Qur'an omwami amusomesa nga byonna byasomesa bifu. Kyala amugamba nti ne Qur'an gy'osoma namugamba nti eyo ngambi kuba omukyala yali muwala wa Seeku kitaawe yatuuza omuwala namusomesa Qur'an kakati ono amuwasizza ate Qur'an asoma nfu bwayagala kumusomesa. Kati bw'obanga bwotyo bw'ofaananye bwotyo omuddugavu munnange kiba kitegeeza nti oyinza obutasobola ku mitawaana insha Allah ta'ala egijja mu maaso. Tubasaba abasiraamu kuba kino kibuga mukuŋŋaanira obukuŋŋaanizi muddeyo ku mizikiti ewammwe gye muva musabe abakulembeze bammwe babateekerewo duruusu nga za kusoma Qur'an ekitabo kya Allah mugumiikirize. Ne bwe kiba kikwetaagisa kudda eri wansi muyasarna gumiikiriza oddeyo ogende ng'osoma mpola mpola insha Allah ta'ala. Ne bwe kiba kyetaaga kuteekamu muwendo mu kusasulira omuwalimu ono agenda okujja okubasomesa mugumiikirize. Bwe munaabeera ng'ekyo si kye mukoze emitawaana gino agenda okujja okututuukako. Okuva eyo gijje gituuke wano ewaffe mbagambye nti kisobokera ddala bulungi. Abasajja abakaafu bagenda okukola ekintu babeera balina missoni nga nnene. Tolowooza nti Qur'an bagitunze bwe batyo bagiteeke mbakatuliki bagisemba lokolera bagikoze bwe batyo ne bagikyusa nga baagala giteeka mbaki baagala giteeka mu basiraamu. Kaakati bw'onoobeera nga tofuddeeyo ojja kwesiŋŋaana nga bakutaddeko okukuwaliriza bakuteekeko Qur'an naye nga ne Qur'an entuufu togimanyi era toyinza kugitegeera. Nsaba Allah tabaraka wa ta'ala abeerenga akkiriza ebigambo ebyo bye twogeddeko bi'awnillahi subhanahu wa ta'ala. Sheikh wange Karuma waali awo
nja kusaba sebo yiteko wano Sheikh. Naam, Sheikh abadde aŋŋamba nti kyetaagisa okukola ky'okwongera okubaaya n'ensonga ekituufu. Kakati Sheikh era kiri bakinyonyola nti Sheikh tiyali agenderera, yali ayagala kwegamba kulaga omusajja ono ayina hirisa ey'okusoma naye nga tekyakola ki, nga tekyagenda maaso. Ekyokubiri, embeera eno ey'okkuba waliwo abamanyi abawalimu abamu abeesembesa ekigambo kino. Sheikh nkoze bulungi mukadde wange, abeesembesa embeera egamba nti Jibrilu alayhi salatu wassalam nga yanyiga Nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam, naye kakati naawe guma okola otya, guma okubeera. Nkyogedde ngamba nti ne bwe kiba kale Allah geredde n'akufunisa omusomesa nga bw'atyo, mutegera mu Luganda, naye ng'omusomesa oyo gw'ogenda okugjako Qur'ani mu kifo ky'okusigala nga toyize kusoma Qur'ani, bumiikiriza akola atya, bumiikiriza abeere nga kola ekyo kya gumiikirize banga teribeera gwangu ekyo kiseemu, naye tekubadde kuwagira nti omusiraamu akwate omuga akola atya, akube basomesa Qur'ani insha Allah taala. Jakusaba Sheikh abeere nga ayina kyayongerako. Jazakallahu khair. Naam. Sahihi. Wala tokubanga mu face. Naam, sahihi. Aha, kakati tokubanga mu face. Kakati yenna seri amu. Wala tadribil wajha, kitononye kino tokubanga mu face. Ombaka yatuganda nekitegeeza ki kiri haramu kuba omuntu mu nakino kankyongereko, ne bwaba mubbi tomukubanga mu face. Obujulizi butegeeza ne weeba nsolo, ne weeba nti togikuba mu face. Wala tadribil wajha, mukyalawo omukubye mu face ate okuba mu face. Aha, kakati kale seka kyemba musaba okwongerako wali ku kyafayo kiri kyatuwadde ekyomusajja gwe yasiŋŋana embalala. Nsaba Allah amusiime naffe atusiime. Kale kyokuba nti omusomesa yamukuba amatunega, kati yamukuba mu feesi amatune. Kati kale okuba kuba awalala wonna nenga tokubye mu feesi. Mpozi nakino tuyongere kuseeka. Kakati seeka kyatukubiriza kwewaayo bannange tuyige okusoma Qur'an. Gwe yingira mu system. Tomanyi kusoma Qur'ani, fenero tugimanyi, ne akamogo we kali kubanga toyina na bwetaavu kwebyo gwe kasita osaala. Yingira mu system. Waman yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman kathiran wa sa'a. Uli Allah we yatugamba waman yakhruj min baytihi muhajiran ila Allah wa rasulihi thumma yudrikuhu al-maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Kati ekisa kya Allah kyayitirira n'atuuka okubanga yasuubiza n'okuwa abaddu. Allah yatusuubiza tuwa empeera ze tutakoleredde, wabula ekikulu oyingidde mu system. Kakati otandise oyingidde mu halaka ya Qur'ani. Kati nga seka gwatugaye bakutumia saruna, kati seka nakutandikiza mu yasaruna nofa ng'okyali mu yasaruna, ogenda kuzuukira ng'oli ne bahufaz abagikwata. Lwaki gwe wali oyingidde mu system, kati Allah nakujja mu nsi nga tonaba kugiggusa, kati ogenda kuzuukira mu banene abasomyi wa Qur'an naye nga gwe wali okyali mu yasaruna. Wa barakallahu fiik wa jazaaka khayr. Taarifa ebadde ennungi inshallah. Sheikh tumwebaza, saba Allah abeere nga musiimakirize. Yoza mulamu waffe kutegereze Sheikh atongedde akola ku kabasiza. Kakati ensonga endala mpaka wakishehe yangu Allah makini ya yangu vile kasimwana. Nenda badisi